bulungi nti mwenna mmwe abali wano bannamawulire mwenna muli basajja naye temwagala tuwa bakyala bammwe kubanga waliwo ekifaananyi ekyatondwa mu byobufuzi mu nsonga ezo. Tukimanyi nti abaami bangi tebatuwa bakyala, tumanyi nti temutuwa basisters bammwe kubanga mukimanyi eno tewateredde bulungi. Naye etteeka lino erizzeewo nze nkakasa nti DP efuukidde ddala ekibiina ekisinga okubeerera safe eri munnabyabufuzi yenna. Ate nga njagala kubuulira eggwanga okukabasanyizibwa tekuli ku bakyala bokka, ekikufaananya ng'okungi ku bakyala kubanga ffe tusinga obuki, naye n'abasajja mu byobufuzi bakabasanyizibwa. N'olwekyo ffe twagala omuntu ayingire ebyobufuzi ng'akola ebyobufuzi ebirungi ebimuwa emirembe ebizimba eggwanga. Poliisi eno tegenda kugasa DP yokka kubanga nkakasa n'ebibiina ebirala biteekwa okugikoppa kubanga bwe banaalaba nga bamembazi babaddukako bonna bayingira DP ewali safe bajja kukakibwa. Ffe nga DP tukkiririza mu kuteesaganya, tukkiririza mu kwogeraganya. Era omulanga chairperson wa National Women Council gwankubidde nti ngende nyambeko ebibiina ebirala bano babifune nabyo. Ffe DP tetuli bannansi wa mukange kubanga eggwanga tukitwala nti kyekisooka aye ne tuzzaako ebintu ebirala.